Omwezi oguwedde gavumenti yawa bannayuganda sabbiiti emu okukomanga ennaku z'omwezi 15 kubanga bamaze okuwandiisa layini z'amasimu gaabwe ekintu abangi kibawakanya nga bagamba nti bawadde obudde butono ddala era nga kyawaliza gavumenti okubongerayo omwezi mulamba ogwaweddeko olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 19 wadde ng'ekiteeso kyaleetebwa mu paalamenti ne kiyisibwa okwongerayo okuwandiisa kw'amasimu omwaka mulamba olunaku lw'eggulo. Minisita w'ebya tekinologiya Frank Tumwebaze yalangiridde nga batagenda kwongerayo ennaku za kuwandiisizaako masimu kuba okugawandiisa kiyamba ku byakulinda by'eggwanga era mu kiro ekyakeseza leero bangi ku bantu abadde tebannawandiisa masimu basaliddwako. Kyakuyamba ggwanga okulwanyisa abatemu bananyini abatafudeyo okwewandiisa nga abalala bwe bakoze bagenda gasalako. Tutalazeeko mu bitundu ebyenjawulo nitwogerako n'abantu ku ky'okusalibwako amasimu ng'abamu bakukkulumidde gavumenti okusalawo bwetyo kyokka nga yabawa obudde butono ddala nti n'emirimu gye batambuliza ku masimu gifudde. Emirimu gyange nfunyemu obuzibuzibu kuba bakasitoma bange bankubira tebakyanfuna. Baali batugambye tuwaayo omwaka mulamba nga batwongezaayo naye kyatwewuunyisizza jjo okulaba ku mawulire bagenda tusalako ssaawa mukaaga era ne wenjogerera ssaawa zino siri ku mpewo. Boogedde ku ky'okubuzaabuzibwa olwa paalamenti okugamba nti ebongeddeyo omwaka mulamba era nabo ne bagayala ate oluvannyuma minisita Tumwebaze n'agamba nti bakusalako amasimu era nekituukirira. Twali tumanyi batuwaddeyo ebbanga nga tumanyi ffe paalamenti esinga minisita amaanyi ne paalamenti eba teyawuliriziddwa. Hatya tusabire naye emirimu gitataaganye gifudde. Kati ono minisita alinga agamba nti eggwanga lirye oba yategeerera abantu bonna mu Uganda. Banokoddeyo okusoomoozebwa kw'ennyiriri empanvu ezibadde mu kwewandiisa nga kye kimu ku bibalemesezza okwewandiisa mu budde ne basaba gavumenti okubaddiramu ebongezeeko obudde kubanga abantu bangi ate ng'ebifo ebiwandiisizibwamu bitono ddala. Omuntu okyabanja ennanga muntu eri olyoka ogende bakuwandiise ate no bakusazeeko kiba kitegeeza ki? Eriyo n'abagamba nti beewandiisa naye kyabaweddeko bwe bakedde nga nabo kibatwaliddemu wadde nga baafuna obubaka obulaga nti amasimu gawandiikiddwa. Esimu yange bagisazeeko ate nga nagirigisitalinga ne badaga nti erigisitali ne message bbiri ne bazimpeeza nti erigisitali. Babaka ba paalamenti betuukiridde boogeddeyo bati ku nsonga y'okuggyako layini z'amasimu agatemewandiise. Nga bayinza okuba nga balina ensonga nga gavumenti tumanye lwaki ddala naye nga paalamenti yali esabye abantu bongezebwe ku budde olw'ensonga zetwalowooza nga ziyinza okuba entuufu kuyambako abantu baffe. N'olwekyo ffe tulindiridde minisita kujja annyonnyole nga sipiika bwe yalagidde. Paalamenti emulinako obuyinza era nkakasa ku lwokubiri ajja kuvunaanyizibwa okujja okunnyonnyola paalamenti lwaki teyatutte kiteeso kyayo. Naye nga sipiika bwe yasazeewo omuweereza mu kakiiko akakwasisa empisa katumulinde byanaakanyonnyola ne lipooti bagireete. Naye tulina n'ekkuba eddala ssemateeka okumuggyamu obwesige kubanga appointment ya minisita mu Uganda erimu emitendera ebiri, erimu okulondebwa president, erimu okukakasibwa parliament. Ffe twamukakasa tulina eddembe okugamba nti kati tetukyamukakasa tetukyamukkirizaamu.